Alan Cruz is my name, celebrity track kwetuli and nyongera okutegeeza nti omwami gwendi naye more respect cause akoze ebintu bingi erinnya alizimbidde ebbanga ddene. Ku ebimu ku byakoze omwaka guno agenda kola experience ye tugenda kuba tugyogerako then n'ekirala kyakoze nti atuguliddewo ekifo ekyamatendo ddala g'omuvubuka ayagala ebifo nga kwegamba otuula mu kifo n'olya nga ne SC weeziri n'olya ng'embeera gy'oliramu emmere ya mulembe ddala. Papa yatukoledde akafa agenda kuba katubulya papa tusokere ogere ku kafaako akafa kayise batya Papa's Sport Rukuri Road Makindye oba gwe tuuka Makindye obagambe njagala kuntwala wa Mesach bajja kutuusa wagenda kubaawo osobola okutuulawo n'owumulirawo. We hold meetings, we hold parties as in Makindye Rukuri Road kumpi ne Land Star Hotel. Tuna emmere ennungi local food ennungi ddala nno ate ng'esavingibwa bulungi. Ojja ku service nnungi ebyokunywa byoyagala okunywa weebiri muchomo basobola okwoleza abanyi babbi abayitawo basobola okuyitawo nabo. Naye papa nga tugenze ku experience gye twandise Jani ebaamu ebintu bingi lubanga lugendo naye ffe we twasomeranga nali mu P6 nga olina akayimba ke bayita kankutendereze mukama mu biseera ebyo ne wajjawo niigiina bino ebigato bya niigiina nga bagamba engatto za Mesach y'emboozi yali etambula kale emboozi nga bw'omanyi emboozi yavuka olwa engatto ze baali bayambadde mu video yo. So guno omulundi tuli mu experience episode ya mulundi gwakumeka gwakubiri. Naye ezi ngatto nzijukira nayimba oluyimba lwe bayita njagala nga bwendi kakati abantu ne bagaya engatto ezo batandika oziyita njagala nga bwendi ne bazituma Mesach naye ebyo ebintu byonna byebijja bikufuula nti olina impact mu bulamu bw'abantu bw'oba osobola okweta ekintu ne kiba nga kituumibwa. Buli omu yagambanga ne ku ssomero ng'oli agamba oyambadde Mesach kati olw'oluyimba luli njagala nga bwendi. So mweno Jani tugenda kulaba ki? Tugenda kusula Mesach atuyimbira zide ennyimba ez'edda oba tugenda kulaba Mesach atandikira ku nnyimba ezimu empya? Byonna byonna winaakoera. Papa tufunye obuzibu bw'ennaku zino mu biseera ebyammwe bwe mwajjira ng'ezzalaawo siringi nnyo. Abavubuka ennaku zino balina kye bayita ezzalaawo oba kigambo kyennyinza okukolera nti banyooma okunyoomerera nti omwana ennaku zino akugamba nti nze siyimba bandi nyimba Abani n'omubuuza Abani yaliwa naye ate tugenza okulaba nga Golden mutulaze nti musobola okuleeta abaana emyaka gyaffe ne bayimba ekintu kimu ate abavubuka ne basigala nga bakola ki nga bakinyuma. Tulabye the likes of Carol Nantongo Donna Mbaziira ki ekireetedde abavubuka olowooza ki ekireetedde abavubuka okunyoomerera n'okutandika okwogera ebigambo ebyo? Obutamanya bungi ate n'obuntu obutaba na purpose of work nga gwokolerera kukuwaana jazino oyala kuwaana mangu okwagala okusikowalinga amangu okwagala ebyangu. Omanya buntu ayinza okuddira ebintu olw'okuba ekintu kibuzibu takitegeera n'akivumirira olw'okuba takisobola. Naye nga nze amagezi gembawo abaana bonna abayimba tuyimbe naffe we twakuliranga ba Shanks Vivid we bali baragadi we bali bakuba ekyo kyemuyita Urban okitegedde nga bakuba nabo ne bamala ne batwalamu awo omwaka ne tujja ne tubapuntula emyaka ebiri ne bakuba bwe bityo webize bikola ki bwe bityo webize bibaawo. Waliwo music mu Uganda tagenda kugwa mwe gumuyita band oyo Afropop tagenda kuvaawo oyo yalinga music wa Uganda yatudefininga oyo gwe tulina okulongoosa bategeere nti neyo ye style ya Uganda nga bawulira nti Kwaito South Africa Lingala Zaire okitegedde yono ffe gwe tuyimba golooza abantu balala okubanga nti nno gwe boogenda ku mikolo na bikina byosinga kusangayo baki era mmwe tusinga osangayo basasulayo sente mekolooza omuyimbi nganza bampa sente meko omukolo okadde 5 n'okweyongera waggulu awo. Bw'ogenda mu bbaala zino zibantu 10 biki baani abasinga okubeerayo era mubeerayo nedda naye nga baani abasinga Abani basasulayo sente meko kakadde kamu kitundu ziweera okakasa
Papa tojiza ebyama by'abantu. Nedda kali kingezaako okugamba nti kuba bali muno okugamba ambuladi oliwa mpitaamuko wano nina wataano wano nina wataano na wabi kati n'okola show 10 okuweza milioni 5 omuntu najja n'akola show 2 n'abeera ne milioni 5 kiki ekiba kisingaawo milioni 5 so kati nze mbasaba abavubuka abamanyi okuyimba temuggwaamu maanyi muyimbe style yaffe ate ng'era ne mu awards zetulaba baba nominate nze muwadize bagambe international Freema ani okitegeera era style eno osobola ogiyimba n'ogikola bulungi era ne aba Freema ne bakulaba ne bakulaba Irene Namatovu bamuwadde award yabadde Ghana yayimbye Urban ate bali oku appreciating ate you have to confuse them bring something kyebatasobola na kutegeera bagere ngono yayimbye biki naye nga awulira music ngeri awulira endingidde eno nawulira kagira katererere olugira nga gamba oyo wattabu mu muaward naye bonoogera ng'okuba kyabwe ate tokibasinga era ojja kusigalawo ng'ovuya okay of course ennaku z'omwezi 14 tuli ku Africana katugamba olunaku lwengedde omulabi akulaba oba n'omusama agenda okukomawo tusookere ku ssente okuyingira zigenda kubeera ssente bika tiketi ya mitwalo 10 VIP mitwalo 2 table ya mitwalo ya millions 2 ya ekirala kyenjagala okutubali ku kabandi kali waliwo kyembadde njalo okuwangira ekyokulabirako ekirala waliwo shows show Lutalo yali eti yali nnungi ayimba ki ayimba band Emorini yali eti classy ayimba ki band mwagala ki bagala African boy ndoza bagala kera ku macha gwa mwimbi kigoga nti kati ono yusayo ne ayimba yasinga banne mu generation yamu ife tujjeko mu generation yamu sawa zino nga tugendera kwaliko nga tugendera kwa imboga nti musajja uyu ayimbera bamujane bamuwa milioni 15 mekani bamutwala abana papa jakubanga olimbye Lutalo ali wa papa asi wa myaka jange no like style anti chengamba nti si wa myaka jange naye ayimba style ki eya bandi mwe jemuga nteriiko naye asiyo basinga okusasulwa gwe mpulira gwe bawa sente okusinga ye kati mu generation yammwe gwe nga topikinga wabaaki mwagala nole bakuba migo mukirize nti tujja nga bakuba buko bimigo muve eno style mugiveeko gijerega ne munakola mutya gamba bavubuka eyo bobanga ddala oyina eddobozi nga si byakulimba va ku bino anti kuba baliwo abatasobola kuyimba n'ayitira wali awanguwa naye bobanga oyina eddobozi lye erisobola okuyimba kyuka mangu tandika okuyimbira abantu baagala bayimbira bobanga oyina eddobozi erisobola okuyimba kujja nga tolirina kyuka mangu jangu okyuseemu mu kyaffe kitukola katono naye tambulirawo mu kuyimba omuntu abenga asobola okuwulizaga nti gundi yagambye bw'ati naye omanyi oluyimba ne luggwa nga mama we naye tategedde nga ajja kubuuza mwana wange wadde ogamba kyawo kakati ekyo ngoga nti naawe oli wakabi yes bakabi sizalawa naye mulekerawo tuzaala waffe tusinga okay papa tuwulidde ng'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka agenda kubeerawo sooka otutangaazemu ku nsonga eno waali Ssaabasajja waali omulundi gw'okukonfamize ebbanga limaze ngundaba walondabyeko mu stanti yonna tokola nk'obubadi nze sikola bubadi okay nseyogeza nsikola bubadi nze roya wange luyimba nze bojja n'ogira byoleta n'ozala wazala wanga nkuba tuni ng'osirikawo so kati kyekyo yani agadde okulaba ku Ssaabasajja Kabaka akeere ssaawa mmeka akeere mangu ssaawa 10 tujja kuba tuguddewo okay okay ebigambo ebisemba abanaye mugule tickets zatandise okugulibwa mugule tickets mujja kuzanko Africana ku Papa's Sport oba mujja kuba esimu 0772 633 589 0772 505 445 0759300003 0772430000 ezo zonna essimu sobola zikuba ne mufuna tickets. Okay. Papa Mesach Semakula bwate bwabadde ensonga zonna zonna zifunye bulungi nnyo so gwe kyoba omanya olunaku balukubuulidde Ssaabasajja Kabaka waali nnyo so keerako weeyune front seat tova Allen Cross Mr. Handsome subscribe to our YouTube channel Celebrity Track.